Yes mukwano gwange nkulamusizaako nate we bali kwekumira ku mayingo gano aga UG Update TV. Ekiri Somalia kitokota si kisaanikire era wenjogerera amawulire agava mu kibuga Mogadishu bibi nnyo gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Jjukira nti nno Al-Shabaab be bamu ku kabinja akaliisiza gavumenti ya Somalia akakanja gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Era ng'olutalo lunyenyekidde mu bitundu ebyo okuva myaka egy'emabega nnyo. Olutalo lututte decades of years nga lugenda mu maaso n'okubanga emmundu etokota, era bannansi b'eggwanga eryo ebbanga limaze ddala nga tebafunanko wadde ku mpeke y'emirembe, era bo tebalabangako ku ddembe mu ggwanga lyabwe gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. So embeera eyongedde kugaga gwe mukwano gwange, byobadde osuubira nti kana akagurupu k'abayeekera nti bayeekera kati kakyali kagurupu k'abayeekera nga bye balowooza. Nedda kati kisukkako n'okubeera awo ngenda kuba nga ndukuseetulira gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Gwali ku UG Update TV nga tonna kuba nga otweyungako, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako ddala bulungi nnyo. Wakinkwa information eno amawulire gano genkuleetera biringa ebitakwatako nnyo, naye ngenda kulaga engeri gye bikosaamu amawanga gatuliraanyeewo. Muno mulimu eggwanga erya Ethiopia saako n'erya Kenya be bajja okuba nga bakigwamu gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kakati nno akabinja akali kamanyikiddwa nga ka Al-Shabaab akali kagenda mu maaso n'okuba nga kamanyikiddwa nga kagenda n'okutta abantu nga batta abantu, kakati fokasi yaabwe ey'okutta abantu baagivaako, tebakyatta bantu. Akabinja kano aka Al-Shabaab tebakyatta bantu, bali bamanyikiddwa nnyo ng'okutega bbomu ne bebatulizako ne batulikirako bbomu mu bantu mu lujjudde lw'abantu. Tebakyabikola ensangi zino. Kati bagamba batunuulidde kimu kukyukiriza ggoolo yaabwe ey'okuwamba gavumenti y'eggwanga erya Somalia, era kati emmundu bagitokosa bagyolekeza mu kibuga Mogadishu. Bagenda kubanga basalako ekibuga kino bakiwambe, bye bigendererwa byabwe gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Gavumenti y'eggwanga erya Somalia erabisenga efuuse ennafu mu kulwanyisa akafoosi k'akabinja kano, kuba kati efuuse foosi ey'amaanyi ennyo, tekakyali kaguruupu. Wabula amawanga gatunuulira kino nga kigenda mu maaso, nga akabinja ka Al-Shabaab kagenda mu maaso n'okusalako ekibuga Mogadishu, ekintu ekigenda okuba eky'obulabe ennyo. Naye amawanga gano tegafuddeeyo kuyamba kino ekikolwa nga kigenda mu maaso. Kyokka ne gavumenti ya Somalia eyandiyambyeko okubanga erwanyisa akabinja kano akabayeekera aba Al-Shabaab okusobola okulaba nga tebawamba kibuga kino Mogadishu. Wabula nagwo gavumenti nafu nnyo olw'ensonga nti n'abakulembeze bali mu kulya nguzi ate nga bali mu kwerwanyisa bokka na bokka. Ekifo ky'okusitula amaaso n'okusitula emikono okusobola okugenda mu maaso n'okuba nga balwanyisa akabinja k'abayeekera bano, osobola okulaba nga bakasapulesinga obutawamba kibuga. Bali mu kwerwanyisa bokka na bokka, bali mu kulya nguzi. Kati akabinja kano keeyongedde amaanyi, kagamba kagenda kuba nga kawamba gavumenti eno basobole okuba nga batwala obuyinza. Ye ggoolo yaabwe gye batunuulidde bo nga aba Al-Shabaab, era bavuddeyo ne balangira bagamba ffe ebyokutta abantu n'okwetulisaako bbomu si bye tutiku. Kati bagenda mu maaso n'okuba nga batokose emmundu nga bajyolesekeza mu kibuga Mogadishu basobole okuba nga bawamba ekibuga kino, beddize gavumenti eriko eri ku buyinza. Bagaba gavumenti eno tebagyagalako. Wabula obubinja buno obulwana buva mu kabinja akabyabufuzi, obugurupu mu gavumenti obujja bweyawulamu ne bugenda mu maaso nga bakayanira ebyobufuzi gwe mu ggwanga erya Somalia. Era bwenjogera eggwanga erya Somalia terina mirembe, era eggwanga erya Turkey yasazizzaamu dda airline zaayo kubanga ziflyinga okgenda mu kibuga Mogadishu gwe ali eyo ampuliriza. Wabula kitegeeza ki? Kitegeeza singa abayeekera bano balekebwa ne bawamba ekibuga Mogadishu, awo eggwanga erya Ethiopia saako n'erya Kenya olutalo luno luba lugenda gikosa era luba lujja affectinga nnyo, olw'ensonga nti ne bamu ku bamulirwano. Olutalo luno lujja kuyingira paka Kenya saako ne Ethiopia gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Oli ku UG Update TV kosinza oba nga otuwuliza obadde muwuliza mulungi, gwe atannatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Gwagala okuba nga olikinga, sharinga, commentinga, musobola n'okujja mu comment section n'oteekawo endowooza yo. Baganda bange bali mu diaspora mbalamusizaako nnyo.
mubali kwekumira ku mayengo gano aga Yugi Update TV. Mbagaliza weekend ennungi. Yes, oli ku Yugi Update TV kusinzira okubanga otuuliza gwe omukwano gwange yonna yenna ali eyo. Gwe nagambye agala otweyungako, agala okweyunga ku channel eno, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko okoonene mukadde. Temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange gakuyambako nnyo okuleetera notification message bwe wabanga waliwo information yonna gye tutaddeko. Ate buli wo subscribing obeera otufollowinze, kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kubanga okifuna gwe omukwano gwange. Leka okipingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza. Abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali Canada, abali mu South Africa, namwe abali mu Rwanda, Kenya, nalekani menyani, namwe abali mu Asia, matumiddeko nnyo mwe kwekuumira ku Yugi Update TV. Mwe mbeezezaawo amayengo gano aga Yugi Update TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza. Mwebale kuyimirizaawo channel eno, mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So muna batajjangako mu comment section, mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe, mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya, nawe nkutumiddeko ennyo, naye jangu mu comment section oteese, toteekako buteesi linnya lyo. Mujje mu comment section mwe abasharinga, abalikinga, namwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel eno. Eyo namba y'essimu gye mbateereddaawo ya noti 726 noti emu 67994. Eyo enamba ya WhatsApp eri mu kimyufu. Ye namba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe omukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe. Ngw'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaazo gikulangira. Eyo namba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okubanga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Nengenda maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda maaso mu ggwanga naddala nga akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwo gwe mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper, beera nga manyi omuntu ng'omanyi omuntu ogwogenda okuwa, gwogenda ottiikinga, gwe gwolaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo, gwolaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino. Newankubadde obwavu babubalumizza mutya, totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono, wabula saasira ku ggwanga lyo, osaasire ne ku zadde lyo, osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebibatabakwatako nga tebikwatako, naye ensobi yonna yonna ekolebwa eiza relative, sengaawo, maamawo, kojjaawo, biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko, ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka esa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe omukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna abali ku Yugi Update TV ogenda maaso n'okusharinga information eno. Baganda baffe beebeereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga, babeere nga batambulira ku mazima, nga bayimirira ku mazima, nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso, ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso, kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe. Ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimukyemula omutima, kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno, osobole okuba nga oli kalabaalaba w'oyo
ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso. Mubaagaliza subscribinga ku mikutu gino bategere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi mubale kwekumira ku Yugi Update TV mubata na subscribinga mugere mu maaso n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo era mweraba.